Minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde ategeezezza nga ababaka ba Paalamenti bwe bakoze ensobi okugala kampuni y'amazzi eya Blue Wave nga tebayise mu mitendera gyetaagisa. Ono agamba ababaka tebasoose kukebera mazzi gano wabula bagendedde ku ebyo ebyogerwa. Paalamenti yeewa recommendation ewa ekirowoozo kyayo oba byezudde. Kakati ffe aba ministry ffe ne tukebera ne tujjayo obukakafu ne tukebera. Bwe tumala okukakasa tulina okuvaayo ne tubulira ensi yonna nti ddala ekintu kino kibadde kikyamu. Weewaawo tusazeewo naffe nti katumale okukebera products zaabwe tulabe kuba kiyinza okuba nga kituufu. Ab'ekitongole omwegattira kampuni ezikola amazzi ag'okunywa bategeezezza ng'omulimu guno bwe gwandikoleddwa ekitongole ekikebera omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards kiyite UNBS kuba kyokka kye kirina obusobozi okukebera amazzi. Omuntu omutuufu ye UNBS si member wa parliament si ne minister si member wa parliament tewali alina lukisa kubanga omuntu agenda okugakebera alabe nti galina obuzibu ye UNBS ani omulala alina laabu ajja okugakebera tewali. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Morgan Javiera agamba UNBS egabira kampuni zonna ezikola amazzi agatuukagana n'omutindo obukonge bwayo obulaga nti amazzi ge zikola gatuukagana n'omutindo nga ne Blue Wave erina akakonge kano ng'osanga waliwo omuntu akipula amazzi gaabwe kubanga buli luvannyuma lwa myezi 3 UNBS ekebera amazzi mu kampuni zonna. Kakati kiri mandatory buli omu yeetaaga okufuna era buli woolaba eccupa y'amazzi nga terina Q-mark tegeera nti kyonywa tekiri mu ttendera. Blue Wave terina buzibu until UNBS evaayo netugamba tewali muntu alina capacity gw'otunula ekicupa n'ogamba nti njirabamu obuntu amazzi gano mabi. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo abanywa amazzi ga Blue Wave bagamba nti amazzi ga Blue Wave ga layisi nga y'ensonga lwaki tegatuukagana na mutindo nga ne gye buvuddeko baagagula wabula nga gatonnya. Mu kino Morgan agamba abantu bakikwata bubi nti amazzi gakubwa empiso ku ntobo zaago wabula obucupa bwonna bukolebwa bwe butyo. Amazzi ga Blue Wave machupuli ogera n'oganyiga booti ng'ogaguze ku dduuka ngeno wansi gatonnya neno wansi balinage bakubamu empiso ge bakubamu eddagala kiraba. Eno stage tuliwo abantu nga 18 naye kuluwedde twalala abantu nga 14 nga twebuuza tetulwaza kumbe twaganywanga galo kubanga ga layisi bagatundanga nusu ebi gye mulina ecupa gye mulina buli we mugitunulira wansi ate bannayuganda bakirina nnyo simanyi kyekyava nti omuntu yafumise wansi twalabyewo akatuli ekyo kikyamu nnyo tekiriyo. Bwe tugezezzaako okwogera n'abamu ku basuubula amazzi gano mu bunyikavu obungi beebalamye kamera zaffe nga bagamba bafiiriddwa obuwanana bw'ensimbi mu nnaku ezitannawera na sabbiiti. Abantu bazize amazzi nga gabadibiridde ate nga ne kampuni ya Blue Wave tekkiriza kugazzaayo. Bw'anoomu ku bantu be tusobodde okwogerako nabo nga naye yeenyigira mu mulimu guno agamba gavumenti nga tennayogera esooke nga kukola kunoonyereza kwetaagisa kuba kampuni zino zikozesa abantu bangi nga tebalina waakudda. Gavumenti ebeere siriasi ng'eggalawo ebintu by'abantu babiteekamu ssente nnyingi. Tebeeza abakozi abakola mu Blue Wave olabe nannyini kampuni eyagireeta mu ggwanga bamuggyako ssente nnyingi nnyo okuba kampuni y'amazzi yapuluma ng'ekola amazzi gaayo nakati bagalaba nti mabi. Uganda erina kampuni ezikola amazzi ag'okunywa ezisukka mu 54 naye ekyebuuzibwa zonna zituukagana n'omutindo. Ku lwa Kingdom TV Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.